music just music waffe right I think sekina mutawana kasitaba nga temwekwagudde temwetusizaako bulabe because si kyabwa katonda yeah but if it's entertainment let them enjoy wanji omukyala waddi katonda embaga yaddi alabyeko omukyala nga yaze mu ggwanga Desire Luzinda kuba yeka yendoza yakajja mu ggwanga sekyo gwe mbadde mutadde ku bitimbi sikitegera mulamu wa mwani mugana nga wote otandise okungaba anyways ekitiibwa of course kya mukama bwewanga yatambudde bulungi n'atuuka bulungi buli muntu yenna washinga safe journey olaba namulabye ku TV mwamutaddeyo ku TV nemulaba bifaananyi so kiragirira ddala mbu yatuuse bulungi ku butaka bwe Uganda wano wano mu Uganda naye bannange Desire Luzinda yonna gy'oli jangu oyitireko Kosovo mujagala nnyo abantu abakayi bajjeeko bakyaleko ewaffe mu ghetto abantu b'e Kosovo bamwagala nnyo abayimbi bangi bakyadde Kosovo naye tusaba jje era Desire bw'obanga olaba interview eno jangu oyiteko Kosovo obuuze ku bantu I think they will be very 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 happy yes ng'omwami tosobola kukozesa maanyi ago ng'omwami mu nnyumba eriwa kale nga mukwano gwe anti obula musabye nkozesa opportunity ezebo gwoli w'amaanyi manyi spark eno spark era bwa buli nsi so I had to use this opportunity Madam Desire please itake Kosovo kijja tuwa nnyo omukisa mukazi wa Katonda oyo I've seen her pray for people yeah bayiteyo ne Michelle kubanga na generation ye yasoology inspiring ate bangi nnyo mu ghetto ze Kosovo ne ku organization ya face ngaita because she also has an organization I think we'll be very very blessed to host her yeah Fanero bannange ku Friday ku Saturday no nange ngenda beera ku Fanero Apostle Grace is my papa so fena tubeereyo wanje ne lwaki olinga kati nkuba bukubi ndowooza munnange kuba munnaye kiringa omwana bw'anaaba nga si yayiya amata naye n'omugamba lwaki oyiwa amata buli kaseera kale ekisemba ku nze nkwagala nnyo no I'm not married and I'm not sinaba kukola mbaga naye very very soon ngenda kukola embaga empete eno ekyuke eno kwega bannaye tosobola kugula ku mukolo gwange abantu b'e Kosovo mwenna abeerungujja lusaze Kampala yonna wali mu Katanga mwena bakyali bange bageto yuti bannange kamuukya bonna owa kyali wange Bobby Wine bane musaleeko ku mbaga yange gyabamba buulira dates bulungi kanoonye sente maine sente nazo zeetaagisa ne woba oyinayo sobola okuntemerayo naye aliyo ng'olina sente zoyagala okumpa nkole omukolo jakuba mperebwa nnyo mukisa mukyala tujja mufuna waliwo ekigaana kyekyo nkwagala nnyo oli bulungi nkweka ekibuuzo kye nkubuuza olina obujulizi bweyagala okuba mukama yabbumuwa olulala